era yeri mu ggwanga lwakuba nti mwami Museveni atadde obutiitiizi mu bannaddiini era bangi n'emibidaala batandise obutawa luli mu kwogera Pulezidenti Kyagulanyi bwe yali agezaako okunnyonnyola ebyali e Bungereza naye yalina kye yayogera kye njagala okuggumiza nti bannabyabufuzi be bagabanya keeki y'eggwanga keeki y'eggwanga gwe musolo kati mwe bannaddiini bwe munaatiitiira nga mugaana okwogera ku by'obufuzi mu mizikiti mu ekereziya mu kkanisa mu nkuŋŋaana mugenda kubanga eggwanga lino muliryazaamaanyiza nnyo neebaza abo abakyakkiriza ebidaala bibeere mu by'obufuzi neebaza abo abakyayogerera ensonga waffe ku sayidi y'obusiraamu ennaku zino mpulira buli muntu yenna ayogera ku mubajje seeka mubajje ensonga eyo nayo nonkulu erinnya waggulu ku ssaawa eno naye ekyewuunyisa tebakkiriza bannabyabufuzi gyogera nga bali mu bidaala n'ebiraamo babisoma gundi yalaama bannabyabufuzi teboogeranga wano bannabyabufuzi naye ffe tukimanyi mwami Museveni ayita mu bafamire n'akuba akasimu ku ddoboozi lye n'agamba mu kitalo nnyo naye famire mulabe saagala bintu ebyo okeera ku makya ng'oli agamba omufu yagamba tewali wano byabufuzi naye ffe mu busiraamu tekiriiyo mu nsi muno nti gwe ne woba walaama ng'obadde okola ibaada z'obulungi omuntu n'ayogererawo kati wembeerawo weesikwata kazindaalo sogenda mu kidaala omwo nyinza okuba wano n'abantu 10 okujjako ng'ogambye nti bannabyabufuzi tebalinyanga ewange naye gwe newonagana munnabyabufuzi ng'ate obadde olina yirizi munnabyabufuzi wanaayogera mu byobufuzi bwo yagenda okutwala mu muliro njagala ombuulireyo osome bayibuli oba Kurani nga bagamba nti akulembera eggwanga lino nga Katonda yagamba yagaba obukulembeze ani agamba Katonda nze ngaba obukulembeze ate gwe kati omuggyeko obuyinza bwe yakwata obukulembeze yabuwa Mulyannyama opinga Kurani asikupinga Kurani ati opinga Kurani Allah agambye nze ngaba obukulembeze buli wamu munateekawo byabufuzi ate Allah teyateeka mukululo kati kye njagala okugamba ebintu by'obusiraamu bye mwogerera mu kidaala ayabibawa yali munnabyabufuzi tiyali seeka Gaddafi n'Amin kati gwe atunulira Mulyannyama eyabibawa Gaddafi yali munnabyabufuzi n'ayateekawo ekibiina kubanga Amin bagamba ebyafaayo yajjayo nga tulina sectors nyingi n'agamba njagala ekintu eki tukole Uganda Muslim Supreme Council Amin n'atuwa ettaka eryo ne waliwo n'eddwaliro ayazimba omuzikiti munnabyabufuzi Gaddafi kaakati mutuuse ekiseera tetwagala byabufuzi abakulembere byonna General Assembly Museveni agirinamu omukono era singa yabadde tagirinamu mukolo ono Ssemambo mukulu wange muwe ekitiibwa teyali badde ate eri yasoose era byonna ate muntu omu yali kusaidiza anti mwami Museveni nagamba dda mwami Museveni aggalawo essabo n'azikiza akatala n'abakuba emiggo n'ajjako akatala n'aggula omulyango n'ababuuza bajjajja bagambye ekigwe tobaddeemu kati ku mulundi guno mwami Museveni akwata abasirikale lindako n'abawa ekibuli ne bakuuma Supreme Mufti n'akwata abasirikale n'abateeka ku oli Kampala mwenda n'abakkiriza muteekeko fulaaga z'obusiraamu era buli omu alina abamukuuma era buli omu ayagala ajja amusabire oyo mwami Museveni so kakatize omulamwa gwange wendaba nga bannaddiini beewaze Kamooca oba Kavule ogwo si gwekyali badde abava mu nsonga eno kubanga bannaddiini ensi bwetabuka abantu baddukirawo Olubaga mu kigo Nsambya Kibuli gye beekweka bannaddiini bakulu nnyo era mwami Museveni wanaabakangakanga nti abyo Bakyagulanyi bye baliko babeesije mubiveeko ensi gyegenda okugenda njagala katono okuddako ku nsonga eno ey'ekibuli otuwadde kasitole kali oli ayizoga akawode Kampala neno oyogane ku nsonga eri ey'omusabo
nti ajjako ettaala n'abakuba kiboogo bw'agizikiza n'agamba atya